Monteekateeka eya Muhoozi Kanyarugaba ne kitaawe nga babuliddwa emisango gye bayinza okuteeka ku kibiina kya National Platform sakuna ba foot soldiers okwetola eggwanga lyonna nga batidde ekigambo kye bayita eggaali saako n'ekigambo protestive vote. Era mukitegeddeko nti batandise okuyiya emisango giteeka ku baana b'enkyukakyuka ng'omusango omukulu gwe bateeka baguyita aggravated robbery ogw'okubbisa amaanyi. Kati jjukira abasajja bano baagenda ne batungisa ovulo zaffe endala ne bazibba. Waliwo enteekateeka ng'eno erimu bannabyabufuzi abali mu ludda oluvuganya okuli naddala aba Dealers Association saako ne state ng'ekozesa CMY ISO ne poliisi saako ne mukulu Damulya Christopher akwasaganya jaadi n'okutegeka ghetto zonna balina enteekateeka etandika okugabira abasajja baabwe aba ghetto structures n'abayaaya bakola mu gavumenti bambega okubawa ovulo zaffe t-shirt ez'enkyukakyuka then bamale babasindike ku mikolo egy'enjawulo egitegekeddwa aba NRM bennyini saako n'egyaffe gyennyini oba mu kuziika oba kumba mu mikolo gyonna ng'abaana bano specifically bagenda okubba amasimu n'okukyankalanya emikolo. Kati kino banakikola kigenda kuleetera abantu okutandika nti abaana ba Nuupu babbi bakuba abantu balyoke bano bazimbe fayiro yaabwe nga fayiro eri Masaka bwetambula nga bweri mu kutambula nti abaana ba Nuupu bakuba bawamba babba amasimu nga bakozeseza ovulo zebaguze zebatubako nga bakozesa abageto structures abasajja ba CMY n'aba ISO. Kino bagenda kikola okwetola eggwanga lyonna bakikozesanga blackmail propaganda okukyayisa abantu ekibiina kya National Platform saako n'okuzimba fayiro zebagenda okuzimba buli district. Kino mmene bagenda kikola mu Buganda region nga bagezaako nnyo okulaba nti bagezaako okuteeka abanaffe ku misango egy'enjawulo ku fayiro mukuliko abaana nga 10. Y'ensonga lwaki mbagambye nti mwetegereze nnyo National Labour Movement, CMY, ISO, Police, Dealers Association n'ebitongole bya bigenda teekawo akakodya ku kabagambye bagenda kukwata abayaye baabwe babasindikenga mu kuziika babasindikenga mu kulaalizi ne ku mikolo egy'enjawulo oba ku mupiira nga bambadde ovulo batandika okukyankalanya okukuba n'okubba amasimu g'abantu then bano bakikozese poliisi okujja okuleedinga ng'ebyalo byonna ghetto okutandika okukwata abaana bonna bebeeraliikirira naye ng'ate bennyini basetinze omuzannyo guno. Nsaba musalemu ebintu bino mubiteeke ku social media wona bitambule eno fayiro yaabwe efe ye security alert ensooka security alert eyokubiri. Njagala muntegereze Vice President wa National Platform mu Buganda omukulu Muwanga Kivumbi wonna woli eno security alert njagala ekutuukeko. Abaganda tugamba nti wabba naye bwakusula oludda tewebaka, wabba naye bwakusula oludda tewebaka oba wabba naye bwasenga ku mutala gwe gumu gwoliko wattu kizibu nnyo okwebaka. Basajja banno bwakolanga nabo mu Democratic Party saako ne mu National Platform ate n'omala n'obaddukako ng'omalaze okulaba ekitangaala tebatudde. Nfunye information ne baŋŋamba nkutegeeze okusinziira ku drone zange. Weegendereze nnyo gy'olya gy'otambulira abantu b'odiringa nabo n'emmotoka yo kubanga mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja ke nga yeeyambisibwa Anita Amongi saako ne Muhoozi Kanyarugaba batudde mu kifo ekimu bw'onooba olina obudde essimu yange ogimanyi Republic mbuulira nkubire essimu nkutegeeza ekifo ekyo ogenda okola ekituta due diligence weenoonyeze ojja kufuna information esinga kweno. Nga batudde mu kifo ekyo ne bateesa Mpuuga kennyini yasuggestinze nti Muwanga Kivumbi yatuvaamu n'ayona programu zaffe zonna nga bwe zaali so nsaba oyo tusooke tumukwasaganyemu tumugyewo temumuwamba temukuba masasi ne mutega accident yasooka avoto ntuloke tugende maaso ne programu yaffe nga bwe nali giteeseteese. Kale omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bwe yabadde ne mutabani wa Muhoozi mu kifo ekimu Muwanga Kivumbi essimu yange kweri ku social media yange kusigenda kuta kifo kino njala nkuwe gwe kennyini mwebuzabuza nga bafuka banaaba njala nkuwe location ogendeyo osindikeyo abantu oba gwe kennyini ogende ofune data bakubuulire essaawa n'olunaku nze tusigenda kuwa sawa na lunaku wabula ngenda kuwa ekifo we baali nga bateesa ebintu bino nkuwe n'ennaku z'omwezi ojja gende weebuliza information kasita bakonfirming nti Mpuuga yaliwo Anita Amongi ne Muhoozi Kanyarugaba then kakasa nti information gye nkuwadde entuufu. Kati nkubuulira essimu yange ogirina kuba togirina bagikuwe genda ku social media kweri essimu yange eba open onkubire nkubuulire ekifo nkuwe n'olunaku ogendeyo
obuuze kasitaba confirming anti Mpuuga yaliwo Muhoozi yaliwo Anita Amongi yaliwo then ukakase information ya mwesagala kulwako security alati jenkuwadde wegendeze entambulayo endia bagala kutega accident oveo Mpuuga kenyini ze security alati bbiri ziwedde mu butongole video etandise era ntandise bwenti nakuzo mwezi ziri 9 omwezi gwa kotano mwaka 2025 mbalamusizako bana Uganda bonna eba comrade mwana constituent muri bulungi constituent omulamuzi wa koti ye Masaka Mpuuga maana ne police ye Masaka ne Dira Alliance mutuuse banyabo ne basebu njala bategeeza emisango gye bagula ku comrade Akireo Kivumbi Smart wa Bobby kati nuwa mutu Edi Mutwe saako ne General Finabala jonna emisango mijwete kinga mu jumlanyi era tutegedde ko nti bannamawulire batandise okutula obufofofo nga bo beegana ebikola byebateekamu tebategeera bikola ki bibali babataddemu ekyo nakyo mwakitegedde kati bwavudde ku ekyo ne bongerako fayiro endala y'abaana 13 bakutte ne bavunana emisango gy'okubba n'okkuba abasirikale 2 naye obugenzo okuwongerera olwo tutegedde nti Uganda zaabu nga sigwe omusima era mulongoosa lwaki mu musango gwe bavunana abantu 13 n'abalala abatali at large abalala bakyanoonyezebwa abantu 13 bakuŋŋaana ne babba essimu emu ey'ekika kya Tecno Camon 35 ne bamukuba ne bakuba ne batwala essimu ye ne bakuwa police asooka ne bakuwa n'owokubiri. Ladies and gentlemen, njagala ogende ku YouTube, njagala ogende ku website ya Tecno, njagala ogende ku Gola Moses oteekemu Tecno Camon 35 oba jeri. Eyesimu tefulumanga era teriyo. Tecno company yasemba yokola esimu eza Tecno yakoma ku Tecno 30 oba 30 series kwe yakoma nebuukawo negenda ku Tecno 40 series kweri kati yabuukawo esimu 10 kati njala kubuuza ekoti ye Masaka n'aba police ne Dealers Association n'awa police kubagenda bakujjeka esimu mukuru mu Uganda mulina mu esimu emu nga bagikolera gwa police era nga munsi yonna gwe Tecno yakolera esimu emu n'egikuwa nga bagiyita Tecno Camon 35 ku Google teriyo ku YouTube teriyo ku website ya Tecno as a company esimu tefulumanga teriyo kati omuntu yandiyagadde okubuuza mukulu linda kwa mukulu Kasinye David gwe babbyeko esimu wa police Masaka sewo omuntu yandiyagadde okubuuza gwe mu nsi yonna erimu obuwumbi simanyi buwumbi bw'abantu buli mu nsi gwe gwe bakolera Tecno Camon 35 weka era ng'essimu yo ebadde Masaka. Njagala ogende ku Gola Moses ku YouTube kwate esimu ye y'okubiri oba essimu n'enyingi olikosoka ogiveeko ongende ku Gola Moses ye Gogo mbajjukiza Gola Moses ye Gogo ngendera ku Gola Moses onteekeremu latest Tecno smartphones bagenda kuleetera nti bakoma ku 30 ne babuukawo essimu oba modo 10 ne bagenda ku Tecno 40 series teriyo Camon wa Tecno Camon 35 teriyo kati eyo file gye mwataddemu essimu Camon Tecno 35 eyo case file erina okubanga nzigale kubanga ekimu ku kizibiti kye mukozesezza ekizibiti tekiri available across the globe. Omulamuzi Ssebo n'abakolera police mu kunoonyereza Masaka mutubale mu koko knowledge katono. Please count us some small knowledge as we Ugandans. Camon 35 is not available anywhere in the world. Even if you go and search on the Tecno website or Tecno smartphone producer company website, Tecno Camon 35 is not available. It wasn't manufactured. So where did you get that phone? Mr. Kasinye David, the so-called policeman,
Where did you get that phone? The phone is not available across the globe. Even if you search on YouTube, you search on Google, you search on the Tecno company, there is no Tecno Camon 35 anywhere. Teriyo. Kati kese no eyo musango guno erina kubeera nga yaggaliddwawo ate temukyusa ne mugamba nti mwakikoze mbuwoze human error temukigeze ne mukyusa ndi mwakoze human error teriyo esimu teriyo tugenze maaso ne mugamba nti abavubuka bano 13 n'abala bakyaliira ku nsiko nti ye bagenda maaso ne babba essimu ya Kasinge David Tecno Camon 35 ne bamukuba ne mugamba bagenda maaso ne bakuba omupoliisi omulala bamuyita Aimire Lakeri ne bamuleka mu kkubiro musawo ne mugamba nti bakuba omupoliisi Mulema Davis ne bamuleka mu kkubiro kati nze mbooza abakulu bwe tuba polisi ekola okunoonyereza neraga olunaku omusango gwatuukirawo neraga essaawa n'eddakiika omusango wegaddizibwa wabula mmwe mu keesi fayiro yammwe eri mu kkooti abasibe 13 n'abala abakyadduka abakyanoonyezebwa bazza omusango okuva ku ssaawa emu yennyini ey'okumakya mpaka ssaawa emu ey'akawungeezi ku lunaku lwe lumu so tekuliko specific time and minutes where the crime was committed. Munsi kibanange. So omulamuzi we Masaka, now Inspector General of Police, now wa police yakoze file. Goyagala kungamba nti case file ya moteri musawa omusango gwadizibwa wadde dakiika. Wabula mwe case ya mwe eri open nnyo